Yes for ADTV mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kale ka video kano kampere like comment section we eri awo bakabutira mu comment section Uncle Bini akyalemeddeko yavayo n'agamba nti mukyala Susan Makula kosa ne Pastor Bugingo balina okuva mu itondere kubanga yayina azipu egenda okusumulula ebyakwata edda ebyalemesa Makula okubanga azala jjugira amawulire agali gatambatambula gali galaga nti Makula yavaamu olubuto lwajjukira Pastor Bugingo yali ajaguza ebbanga eriise emabega ng'ajaguza nga Makula we yali afunye olubuto naye emyaka kati mingi kumpi emyaka giweze ebiri abasinga beebuuza story kiki ekigenda mu maaso kye bategeeza nti olubuto lwavaamu teri omuntu amaanya olubuto myaka ebiri taliyo era nga Uncle Bini agamba nze mbitegeera ye Uncle Bini yagamba nti alina wabitegeerera yagenda mu musawo we yagamba nti alina omusawo gwe yeesiga manyiri abawakanya bagamba nti eddogo teriryo naye eddogo gye riri naye waaki bagamba nti abalwanyisa amalogo eriyo bapasita abalina amaanyi abalwanyisa amalogo ago abasinga bagamba nti Pastor Bugingo lwaki takozesa amaanyi gaago nga pasita n'alwanyisa eddogo lya Uncle Bini kubanga Uncle Bini kiraga nti alabika yabalekera eddogo mu nnyumba mu nnyumba yali balekera n'ali basaabasaaba bonna naddala Makula nti ate Makula kubanga ye Uncle Bini agamba nti Makula yamukontrolinga mu buli kimu naddala ekikwatagana n'okuzaala agamba nti bw'anaatamwetoledde talizaala Uncle Bini yagamba nti mulina kumala kunneetondera Makula okuzaala ojja zifuna nga zivaamu bagamba ojja zifuna nga zivaamu Uncle Bini bigambo bya Uncle Bini yava n'akakasa n'agamba nti alina kye yakola era nga kiremesezza Makula okuba nga azaala era n'agamba nti Makula amaziga waakugakaaba kubanga yagamba nti Makula akimanyi nti asiiba akaaba noonya omwana abuze nti ne Pastor Bugingo era yagamba nti abeera amulaba nga bakaaba mu kisenge ng'akaaba amaziga anti omwana nga embuto zaafuna zivaamu buvi mukazi we tafuna olubuto Makula alemeddwa okufuna olubuto emyaka gy'amaze ne Pastor Bugingo Uncle Bini yagamba nti mbeera mbalaba mu kisenge Makula mbeera mulaba ng'akaaba amaziga waakugakaaba mpaka ng'amaze okuneetondera Makula ne Pastor Bugingo banakkiriza okwetonera Uncle Bini ye Uncle Bini ekituufu byayogera bituufu yakontrolinga oluzaalo lwa Makula kubanga yagamba nti oluzaalo lwa Makula yali kontrolinga alina kumala kumwetondera kumugamba bugambi nti banange sorry omuyaye buno yeyagadde bannange sebo yagamba nti yabakontrolinga onaawulira ebigenda okuba nga bikomekkera naye nga munnange bye bitambatambula akadde kano abwetegeeza bulungi ku mitimbagano ku social media olina okuba nga mugifollowinga n'okuba nga mwasubscribinga ne munyigana ekkadde jjukira ebiseera ebiyise Pastor Bugingo yali ateekateeka mukazi we genda kuzaalira mu Amerika naye ate gagenda okufuluma nga galaga nti mukazi we yaddamu olubuto nekola ki lwaddamu olubuto okuvaamu ebintu bino bya ddala abasinga bayinza okwera ng'ebyolubala n'ebintu bino biyinza okuba ebya ddala okumanya nga bya ddala tebeezaamu gwali mwaka ki yali 2021 Pastor Bugingo yali alaga nti Makula ali lubuto era yayimira ne katuuti n'akakasa n'agamba nti jazi nti bannange mukyala nga agenda kunzalira ndowooza olengera awo ng'amukwata ku lubuto ebiseera Makula yali lubuto sigamba nti Pastor Bugingo ali mu katimba wa Makula yali lubuto n'olubuto lwabula abasinga ne beebuuza kiki ekigenda mu maaso ye Uncle Bini agamba nze olwo nze nalunywamu temwebuuza nnyo olwo nze nalunywamu mujja kwebuuza mugamba ate lwabulirawa olwo nze nalunywamu nzaamukontrolinga oyo Uncle Bini akyalemeddeko ayagala kumwetondera yagamba nti omunaaneetondera mujja kufuna omwana Pastor Bugingo agenda kukikola atya kubanga situation eyongedde okuba nga ekaluba kubanga kasajja kalemeddeko kagamba olina kumala kunneetondera okufuna olubuto information etambula akadde kano ku social media okutwaliza wamu naye ng'amala agatambatambula galaga nti Pastor Bugingo yagala kubatwala Makula mu basawo abakugu okwongera okumwekebejja yes Pastor Bugingo jjukira naye akaaba ebiwundu by'omugongo tebiwonanga mpaka na kaakati essaazi n'omukyala emputa azifuna zivaamu buvi
Uncle Bini agamba nze byonna nzaabikontrolinga mujja kumala kunneetondera. Uncle Bini yagenda wa musawo ki bannaye? Yagenda wa musawo ki? Eri amubuuza ne bamugamba Uncle Bini wagenda wa musawo ki oyo alikidde pasita okubanga agwereddwako emirembe? Abasinga bagamba nti oba oliawo singa pasita lwaki teyeesabira akole enjiri, yeekolera enjiri ye nga ye, yeesomera enjiri abirwanyisa ebisitaani bya Uncle Bini byonna byonna. Uncle Bini yagamba nti ne bw'onaasoma enjiri ezenkana zitya tojja kunnwanyisa kunsinga. Manyi bagamba nti Yesu abalokole bo engeri gye bakkiririzaamu nti Yesu w'amaanyi okusinga Setaani, era Setaani wanza kukola ki? Wayinza kubanga akola ku nsonga eyo. Era Uncle Bini yagamba nti asinga pasita amaanyi. Pasita Bugingo yagamba nti yeetawa abantu simanyanga abantu bagwagwa budde. Yali avuma Uncle Bini. Jjukira Uncle Bini yagenda okuva mu Uganda nga bano beetwalaganya beewalabula kugamba nga beetwalaganya ekitagambika. Mulange byebyo. Uncle Bini yagamba nti kimukozesa bino kumutulugunya ng'akola mu maka ga pasita Bugingo. Yagamba nti omutanneetondere temujja kufuna mirembe, temujja kufuna buweerero, temujja kufuna buweerero. Musooke munneetondere mujja kukkakkana. Pasita Bugingo ebiwundu tebinnawona. N'abasinga beebuuza biwundu ki ebyo bitawona. Kuba yagamba nti abasawo simanyanga baali bakuutawo bukuusi ne bagamba nti wajja kuwona. Kugamba statementi z'abasinga zabalemye otegeera. Statementi za pasita Bugingo, statementi abasinga zabalemye otegeera. Yagamba nti ebiwundu tebinnawona, tebeezaamu kuva mwezi gwa January ndowooza nga atandika. Kuba yagamba nti abasawo baakuutangawo bukuusi nti oba kunuunamu busagwa oba kuggyamu busagwa, simanyanga busagwa bw'amasasi, kukuutawo ne bakuutawo n'amaanyi naye ebiwundu bagamba tewajja kuwona. Simanyanga waliwo obwegattagatta ne bukola obulumi, simanyanga obuwaggulu bwegatta n'obuwansi. Kugamba n'engeri gy'abinnyonnyolamu awo abasinga naye batabula ne bagamba pasita oli biki? Abasinga beebuuza pasita ofa ki Nancy? Pasita otegeeza ki? Ogezaako kutugamba ki? Abasinga byabatabula naye nga munnange byebiri mu maka ga pasita Bugingo yo si birungi. Omusajja ali ku bunkenke. Akasajja ka Uncle Bini kawaga kalaga nti munnange bye kakola kabitegeera bulungi era kagamba nti kajja kwongeramu ssukaali ebintu byongera okuba nga bitabuka naye nga ensonga munnange entuufu. Zoni makulu embuto zijje zivaamu ebyaddala. Manyi ebiseesinga abantu abasinga ku social media babirabanga eby'olubalaato naye oluusi ebintu biba bituufu. Tebeezaamu omwaka ogwo gwe mbagambye gwali 2021. Pasita Bugingo yayogera n'akakasa nti mukyala we yali ali lubuto ebiseera ebyo, naye mpaka nakaakati tuli mu mwaka gwa 2024 omuntu aba tannazaala, omuntu kyalina olubuto olw'emyaka egyo gyonna, myaka kumpi emeka bye bitulendinga akadde kano. Uncle Bini yagamba nti ebyo naye abikola. Yagamba nti asinga pasita amaanyi nti balina kumwetondera baba baagala okukola ki? Baagala okuba nga kugamba ebintu bitambula kiriya. Ekitali ekyo agenda sigala abatigomya, agenda kusigala abamalako emirembe. Ye nga Uncle Bini bw'atyo bw'agamba tulinze tulabe pasita Bugingo agenda kukikwasaganya atya, kubanga yo likyagala ayagala kumwetondera nti bannange sorry nti kale tusonyiwe, sorry kyokka kimala. Uncle Bini ekyayagala agamba nti awo akakufulu akole ki? Akasumulula akaggyeko kwe yakateeka. Akakufulu yakateeka luddawa? Kubanga yagamba akakufulu nawe nakateeka nasiba ekituttwa. Ekituttwa ekyo bwe nkisumulula makulu aba asobola okuse naye bw'aba nga amaze okunneetondera. Bw'atanneetondere sijja kukisumulula ekituttwa era ajja kukola ki? Era ajja kakkana agamba tebitambudde bulungi ku sayidi ye Uncle Bini. Ye Uncle Bini baava gye binaakomekerera Katonda yekka y'amaanyi gye bigenda okuba nga biggweera naye nga byo si birungi okutwaliza awamu. Embeera teri malembe, embeera teri kiriya, bitabula akadde kano okutwalizaamu. Eno bagita Faadi TV gye mbali updates ezina have value. Comment section weri awo bakabontera mu comment section tusigale nga hoji followinga ensonga za kola ki?
ensonga za kufuna lubuto. Embuto zivaamu buvi. Pasita Bugingo asobeddwa agamba nkole ki? Bamugamba kimu weetonde. Solution gy'olina okukola kwetonda kokka. Baba Uncle Bill awaga alaga nti yabikola. Uncle Bill yakola kiki ekyo kye yakola? Ye Pasita Bugingo ne Makula kiki baakola Uncle Bill nga yabakyawa nnyo? Bani yabeetamwa yabakyawa bubi nnyo. Kiki? Manyi ebisesinga eri abantu abakozesa abantu ng'abakozi ewaka naye ng'abamuyisa bubi. Batamanya nti omukozi ayinza obbaseetinga essaawa eyo, ayinza okubakola ki? Ayinza obbakolamu obbakolako omulimo. Kubanga baba mulaba ng'omunaku. Emmere balya ku dining ye aliira eri. Aliira mu kiyungu, baliira mu buyumba bwamba bwe bityo. Emmere baba ku nnyama nga ye ali ku mukene. Kawunga. Tebaagala kwesembereza. Bagamba gendereye tuleyo mu kayumba k'embwa. Eri abantu bwe batyo ng'abakozi babayisanga byonsiira. Kati Uncle Bill baamukola biki? Ebyo ebyamunyiiza. Kubanga akasajja kaanyiiga kagamba mujja kumala kuneetondera. Oba mwagala oba temwagala. Yalemeddeko. Uncle Bill akyawaga alemeddeko. Yagamba nti asuubira Pasita Bugingo bw'anaaba ayagala okuba nga mukyala we azaala omwana ajja kukola kyakola ki? Ajja kukola kyabagamba. Ate agamba nti asinga kwagala Makula yaba yeetonda. Yeetonda. Okubyankuyiza wamu beetonde wamu bonna omulundi gumu. Awo bijja kutambula malembe. Ekitali ekyo bintu bikyatabukira ddala. Ebintu bikyakaayira ddala. Bannange gye binaakomekkerera omutonzi yekka y'amanyire nga byo si byangu. Ate si birungi. Si birungi nga yagenze okusakata nakola ki? Nga yagenze okusakata nadda. Anti Oluganda mu Luganda olugero olwo lukola ki bwe luggwaayo. Kati bw'Amakula ne Pasita Bugingo bwe biti bwe biri. Si birungi. Tebinnatereera wadde n'akamu. Tebiri malembe. Oli akaba biwundu mugongo eby'amasasi bye baamukuba mu January omukyala embuto zivaamu buvi. Byebyo jjukira Pasita Jessica Kalangi agamba nti temujja kufuna mirembe. Yabakolimira ndi ku mpisa gye baayisaamu Teddy Bugingo. Pasita Bugingo nti engeri gy'aswazaamu Teddy Bugingo mu public wali ku kyaki live katuuti. Pasita Jessica Kalangi akola ki? Yamugamba ne Makula nti tebalifuna mirembe. Mugimpereka like ate musubscribinge munyige Henekade. Mubeere bulungi, mwebagala nnyo.